akati omukyalo ono yeddira musu. Omukazi ono agamba nti alina obubaka nga ali mu kulya miyembe. Ekirooto kino nze ngenda mujjira mujjizi ansa zokka era muzirindirire. Ogambye nti waloose ng'oli mu kulya miyembe, sisitawo n'agamba nti mukwano gw'omulwadde, sisitawo n'akusaba ssente agenda amujjanjabe. Era ndowooza n'ozimuwa n'agenda. Bw'akomyewo n'agamba nti oli si mulwadde, oli kabaka yamuluma. Si mulwadde, kabaka yamuluma. N'omubuuza aliwa n'akugamba laba wuuli ne muti waggulu. Kati gwe n'ogenda ne mumubuuza ekyamututte muti waggulu. Akati muti waggulu ne mugamba wanukayo mangu n'avaayo. Wabaddewo akabonero ak'okulwanagana kubanga oli akutta omuggo n'atandika okumukuba, oba gwe okutta omuggo n'atandika okumukuba bw'omulangira ebikwatagana ku kabaka bulamu. N'abuuka n'adda ne ku ttooyi waggulu ng'omukuba mulangira ng'omukuba. Ekirooto gye kisembedde ye wali firimu kisembye kigamba mujja kudiba nnyo, era mmwe mujja kudiba nnyo, mujja kudiba nnyo. Oba owulira ne bwe mba sikinnyonnyodde, era mmwe mujja kudiba nnyo. Kakati lwaki ebyo birinda? Mukazi gwe nkunnyonnyodde nkooye, gy'oli tokyalinayo kiramu. Oba abantu babalimu ki? Nkunnyonnyodde okuva ddi mpulira nkooye. Onoolinda kuttirayo kubanga gwe bwera boonyirira akabina kwekali, entumbwe kweri, liiso kweriri, omuntu asobola okusanga n'akugambako biki naye naawe embeera yennyini gy'oyitamu ogiraba. Obulamu bw'omuntu si kunyirira, obulamu bw'omuntu si mubiri. Oli muvundu nnyo okusinziira ku bubaka bwonna bwe tuzze tuyitamu emabega. Obubaka bw'ozzompa, obubaka bwo bukaabya butiisa, empewo zaakusiba ne zikuteekako nnatti zaakuteekako enjegere. Oli waddembe okuwaguza nga bw'ofunafunayo obusente, nga bw'okola bw'ofuna essente gw'omanyi. Naye kitwale nti empewo zijja kuttirayo. N'olunaku lusobola okukya oli n'embeera nga mutambula mu kkubo, oli n'akubira ku kkubo. Baga gundi baamutidde ku kkubo ne bamala ne bamusobya nako. Ebyo gyo tutera biwulira ku bawala. Abawala oluusi ababeereeyo oba ku makubo eno e Uganda. N'ogamba nti mulambo baagusanze ku kkubo, okitegedde? Bamaze musobyako ne bamukuba, bamukubye eccupa oba bamutuze, oba oli n'afiira mu buliri, oli ne bagamba nti bamuzizza afudde, oba oli ne bamuzza nga obulwadde bumuli bubi. Eryo lyekkubo emuwuluutira. Okitegedde? Ekitundu ky'okulya emiyembe, okulya emiyembe ne bagamba nti okyatudde nno mukwano gw'omulwadde, mukwano gw'omuzimu, ate mukwano gwo y'omu yeggwe. Okitegedde? Olya emiyembe. Emiyembe omanyi kyekitegeeza? Emiyembe bibala by'amayembe. Emiyembe bibala by'amayembe. Okitegedde? Ononsonyiwa oteeka okuba oyina ekibala ky'olyaguzibwa kigenda kukuleetera obuzibu. Obadde olya miyembe oli najja nagaa nti mukwano gw'omulwadde nnyo, sisitawo kati sisitawo nakusaba ssente agenda amujjanjabe. N'akomawo n'agamba nti naye si mulwadde, kabaka yamuluma. Oyo omuntu ali omu yeggwe, mukwano gwo omulwadde yeggwe. Sisitawo akusabye ssente agenda ajjanjaba omulwadde yeggwe. Gwe gwe bagamba okwate ssente z'olina ogenda ojjanjaba omulwadde. Omulwadde yaani? Era gwe mwoyo gukutuddemu, stiru yeggwe. Okitegedde? Ogenda ojjanjaba omulwadde, naye si mulwadde wa bulwadde, mulwadde wa mpewo. Kyekiti kye bagamba nti si mulwadde, kabaka yamuluma. Laba wuuli muti waggulu, muti waggulu ye waggulu gye weewanise. Mu muti waggulu ye waggulu gye weewanise, muti waggulu yeyo gye wapaala n'ogenda, muti waggulu. N'okulya emiyembe, oyina ekibala ky'olya ky'otambuliramu, jjajjawo ky'atayagala, gwe muti gye weewanise.
gwe muti gye weewanise gy'emiyembe gye bakusanze olya. Annange omwana n'atuuka n'okukyama amagulu ne gajjamu n'ebitege. Gwe bagambyeko jjajjaawe ebyabyagala. Omwana n'ali aguzibwa ekintu okuva mu buto paka ddi. Bannange wantu wo tewakoowa. Ewantu nawo watuuka ne wakoowa kati wakooye ontu n'okuluusanyaawo okuva ddi nadde wantu wewamu wakuluusana buli budde. Bagamba ekimala kimala bannange naawe ekyokubeera nti ewantu wattabbu wazza musango ekimala kimala bannange ate toyisaawo nnyo gy'emiyembe gye bakusanze olya okitegedde oli wakomye wagambye nti si mulwadde kabaka yamuluma gwe buli kyokola kyonna kitwale nti buli kyokola kyonna emisambwa gye gikuluma okitegedde olina ekibala kyolya olikadde kyoliira eyo kyolya olikadde oba muti naye ne waggulu gye weewanise ojja kuvaayo nze nkubuulira era nkubuulira mazima olunaata ebintu ebyo n'okomawo kuno bagenda kusooka kukuba gy'emiggo gye mukubye Aisha abadde waggulu mukwano gwo gy'emiggo gye mumukubye nga mumulangira ebya kabaka gy'emiggo gye mumukubye ne yeewanika waggulu ku ttooyi n'avaayo ne mumukuba biki alabika oli asoose okukuba omulala nawe n'obaka omuggo n'okuba okitegedde era ebana bankubira oba baakula batya nabo tebamanyi nti nsomesa tebamanyi nti ndikuwa musunsomesa mbaavu kakati nkazi we nanyumidde annange ululu okitegeera ekibala kijja kuzaalira akabasa sikumanyi naye ekibala nekireke kikendeeze ekibala kikulusanyiza nnyo bannange genda n'okudda kuno amagulu gagimu ebitege okitejajawo tabyagala ebyo va muti waggulu naye onoovira mu muti waggulu muganda wange tolowooza nti bw'olidda oba kutambuza ensonga nti balisanyuka nnyo bajja kusooka kukubira by'obadde oyitamu fasiti gy'emiggo egyo era tolowooza nti bw'oligenda okwezuula mb'ojja kutandikirawo olina kutandikira nedda baaba ojja kusooka okole lubaale nga takwanukula ojja kusooka otambuze nga takwanukula akube ggwe osooka onaaba eddagala ndowooza emyenda ng'ena kutukula okitegeera ojja kusooka kubwa bw'oyandayanda bansindise wa kabaka bansindise ngene fukamireko wali bansindiseko ewannambi kyekiri kye babadde bamukuba omuwala gwe mubadde mukuba bw'alinnya ku ttooyi waggulu ttooyi jjukira nnyumba ya kabaka bye bino omuntu byabeeramu kati bansindise wannambi nebaka ennaku nnya kati bansindise wa kabaka nkiiko ennaku bbiri kati bansindise zindi nebakeyo omwenda kati bangambye ngene mbike ku gundi biki nga bakukuba bajja kukuba kuwutula waggulu gye weewanise ojja kuvaayo oba otya ne bwe giribeera emyaka emiko ojja kuvaayo gye weewanise ku muti waggulu oli omuti wagufuula bubuddamu kale wali olowooza ojja kugujjamu ekirungi weewanise ku muti ng'endegeya bino kati tubyogere mukaama twewulira fekka aye olowooza omuntu ojja kugujjamu akalungi naye lubaale yakuluma tojja kugujjamu kalungi tojja kugujjamu kalungi ekisooka jjajjaawo tayagala jjajjawo mulabize ennaku kyajja wakutendera mu kyebikwa omulabize ennaku okitegedde oli ku miyembe olya nnyini nnyini kati olaba abantu tebalina nsonyi tebalina nsonyi kati agenda kuŋŋamba nze nno olowooza mulangira ebyo byembaako
Anti balina nsonyi balowooza twatabalira weerere tuli bajega. Nkunnyonnyodde obubaka bwo. Oli wa ddembe okumpakanya, oli wa ddembe ogaana, naye nze nkunnyonnyodde. Va ku miyembe. Oliko ejjembe oba lya Nambaga oba lya Nalubowa. Oliko ejjembe erikuliko nga likukozesa buli kye lyagadde, naye nga kabaka yakuluma gy'emiyembe gy'olya, ebibala by'olya, sisitimu oba ekkowe ly'otambuliramu. Olina ejjembe ejjembe likuliisa ebibala byagyo, naye nga kabaka yakukuba. Kyekiri oli kyakomyewo sisitawo nagamba nti oli si mulwadde, laba wuuli ali muti waggulu. Kyokka omuntu y'omu. Sisitawo yeggwe, mukwano gwo yeggwe, ali muti waggulu yeggwe, ali emiyembe yeggwe. Emboozi enyumya ku muntu omu otambulira mu mako waago. Va muti tolina kyojja gifunamu. Welulu kyokka maama. Lugenda kuŋŋamba. Omulangira omanyi nti nze ebyo si byembaako, kati gw'omanyi weegambe. Nze totawaana kuŋŋamba, weegambe. Weegambe. Era ekirooto gye kiwunzikidde kigambye mujja kudiba nnyo. Mujja kudiba nnyo. Kati mujja kudiba nnyo kyeki? Ogenda kutuuka ekiseera nga n'ebibala tokyafuna gambako nti waayiva ku muyembe ndyeko. Osaaga kankubuulire nga baakulumya obulungi ne bookera ku makya nga weeyiwayo pawuda. Ne bookera n'oyiwayo pawuda, ne bookera n'osiikasiikayo n'oteekayo kaabutto, ne bookera n'osalirayo akatungulu, ne bookera n'oteekayo ebirungi ebiri bitya, nga baakusibye baba bakusibye. Kati emiyembe gigenda kutuuka kafuuka akayembe. Ddayo obubaka buno gye bukomye, mujja kudiba nnyo. Kati ogenda kutuuka ekiseera obeere nga weekolako weetona, naye nga ne bw'otambula tofuna alya miyembe egyo. Ate nga emabega eri emiyembe egyo obadde ogifunamu. Kyokka okwewanika muti wagwewanikamu n'ogwewanikamu ng'emiyembe ogirya bulungi nnyo ng'era ogifunamu. Kati omuti olabika weewanikiddeyo weereera, ate mu muti okwewanika waggulu kati otya okukka wansi. Kasita okka wansi kibooko. Kyekiri kyagambye wanukayo mangu, ani yakotaddeyo. Kati ogwo muzimu gukubuuza ani yakutwala mu bintu ebyo. Ani yakuwanika mu muti gwe sikuwadde, gwe siggamye ku linnya. Welulu kyokka maama. Kaakati ojja kutuuka okuwanuka muti wansi ojja kusanga miggo. Okuwanuka muti okukka wansi kye kitundutundu ky'okujja eno ewammwe. Okomeweekanga munuga nti kangende neezuule, waayi kimala kangende neezuule. Kuwanuka muti kwe kuleka muti nange kangende neezuule n'ebintu biganye. Kati era tekajja kuba kajanja, tekajja kuba katinko, ojja kutuukira wakati mu miggo. Bajja kusooka basooke bakube emyezi ng'ena nga toyanukulwa. Myezi ng'ena 3 bakuba. Sente zonna z'okoze zojja emiyembe bamalo zikujjako. Buli sente gye wajja miyembe bajja kumala gikujjako. Buli sente gye wajja muti waggulu bajja kumala gikujjako. Gy'emiggo gy'olabye bakuba wanuse muti. Esente gye wajja muyembe ojja kumala luhala tandika ogiyoya. Kati mpa amata wano, kati genda egindi obikke kino, kati genda egindi ofumbe ekijjulo, kati gabula wali omwenge, kati genda egindi webako ennaku nnya. Awo onokozesa ssente bw'olya, bw'okola ki bw'olya, paka lwe zinaggwawo olyoka otandika okukola lubaale. Tezijja kukola lubaale, wabula bajja kusooka zirya nga bakutanza. Kati kola kino, genda egindi. Ojja genda okutuuka ekiseera omusambu okwanukula ng'oli myezi 3-4. Okwanukula okugambe nti nkusonyiye ng'onaabye n'ebyogo emyenda ng'ena oba nga3 buli lunaku. Kino ekintu nkyogera nvimba n'okuvimba kuba nkyekakasa
bwe mba nkyogera nkyekakasa nga seebuza ku muntu yenna kuba neekakasa essente gyojje muti waggulu lubaale ajja kusooka girya ajja kumala gimalawo olyoka okole lubaale ne bw'olitambula n'obukadde 2 bujja kusooka kuggwaawo olyoka okole lubaale nga ssente lubaale ali mu girya ne bw'onoogikwata n'ogigulamu ekintu lubaale ajja kitta. Okitegedde eriyo omuntu ali omuyembe nga jjajjaawe tayagala agulye ate n'ofunangako omuyembe ogumu naye waliwo okulya aguzibwa emiyembe buli mboona ejja buli mboona omanyi kakati obeera muti nga wabaza emiyembe egyo gwe buli akyama n'omuwa ku miyembe buli akyama n'atenda emboona gwe nga omugamba wanula oli ajja wanula bagambyeko jjajjaawo mumanyi jjajjaawo n'asobola okuba nga be bali abakazi abaali abambejja b'ebitiibwa nga kati jjajjaawo omulabizza ennaku ku nsi kuno aganayo ogwana guno. Okitegedde okimanyi nti akataayi tekasala osobola okuba otambula ku nguudo okwo ne bakuba bamala nakusobyako ne bakuba ne bakutta ne gundi yafudde mulambo baguleeta omanyi obunyevu jjajjaawo bwaliko oli miyembe oli abagambye mukwano gw'omulwadde nnyo nagamba mpa ssente ngende mujjanjaba era n'ozimuwa agenda amujjanjaba ekyekitundutundu kye bakugamba kwata ssente va ku byoliko genda ojjanjaba omulwadde. Kati muganda wo bwazze n'akugamba nti obadde n'olowooza oli mulwadde owuli alina miti waggulu bannange emiti gikufuukidde ki? Olowooza nno mulwadde alina miti waggulu gye yeewanise keekano nga bakusanze oli emiyembe olowooza nno mulwadde laba owuli ali muti waggulu ali miti gye yeewanise obusungu ne bukukwata n'obuuza Aisha ani yakugambye olinnye waggulu ndowooza owulira obusungu bw'ebibuuzo ani yakulagira kikwekweto ani yakulagira wenna n'amagulu gakyamye gakoze n'ebitege omuntu yatambuliranga mu fasoni entuufu amagulu ne gatuuka okukyama abakulaba nga lulinga otambula kati amagulu gonna baana bagaleeze ne gajjamu n'ebitege okitegedde ululu kyokka maama nange kansibeere nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.